Mirembe buno obudde, she's fighting with infertility. We don't know. Oba she is barren, oba like naye yakozesanga family planning kubanga bwotunuulira byefayo bya Mirembe naye mukyusa w'abasajja. Naye ayinza kubanga okwagala nnyo okubeera ow'ekitalo yakozesa family planning nti buno obudde Mirembe obudde omwola bw'eddagala Mirembe bwe yakanywa. Nakata akyabunywa. Buno obudde Mirembe ali omu ku ba TikTok abanoonya omwana nga buno obudde ne bakubira Mirembe essimu ne bamugamba nti waliwo omusawu ali ku lusozi Kalanga. Sijja kulinda na kumalayo. Kiki ekikuvumya Mirembe? Nze nganda banga gwayina ebizibu ebikumala. Wano nakujja mu bw'amalaya Saudi Arabia n'enkudipotinga paka Uganda. Bwe watuuka wano watandika kutankuula ntalo na kuvuma abantu. Nze nkimanyi nti ekikutawaanya oli muloge. Chovola bantu owununya amawanga mangi netofunayo Mirembe. Oli muloge nonya Godfather akwambulule. Ataina kwambulula ng'oli bwerere naye onalabika otya maaso ga Godfather ng'obubina bwa bulaka engalo zakukonako ebigere byakukonako wenna olinga akabizika ebitanga. Oyina ebizibu ebikumala wano wasokoolamu embuto misana tuku. Oli ku mwana w'abendi omuwala atudde mu bufumbo bwe eyeekolera bizinensi ye gwe kyabula akuuta kyale mwansi. Lwaki tonywerera mu bukadde bwo? Gwe abaana be wazaala baliwa omanyi wadde omwana wo gyali. Wali Saudi Arabia ng'oli kalenzi kati okoonoonedde future. Olwaleero toyinza kutubuulira na gye kaafiira. Kavubuka ako kaafa kirwadde kyo. Wakawere bankumuunye. Nalongo yakukyaza mu bulamu bwe ng'akutaasizza kkomera ku bw'amalaaya bo walwala akasagazi. N'olyoka ogenda omutabaalira mu babaabe baganda be n'akaana ak'emyaka 3 n'okakwata nga ssusu ne weeyisanga kooti. Wana gw'oli n'akasagazi naye tuuza wansi akasagazi akakuli wansi ne ku mumwa weesonyiwa abantu. Maama Fiina yakola ekikyamu. Buli omu yenna buli gwosemberera buli muntu yenna omujjako kikolimo. Bw'oteetondera Maama Fiina na Naalonga babakazi bamanye ekituufu ekikuzunza ensi ne Uganda egenda kukulema. Nze nkubuulira gwe na dipoting okuva e Saudi Arabia nakusowola mu bw'amalaaya. Naye bw'oteetondere bantu abo Maama Fiina Naalongo kitone ensi eno egenda kukuzunza ne Uganda wano tojja kubeera ojja kubeera mu kkomera. Chovolaba nti ogenze kubyeyo ogenze awantu wonna tomanyi kikutambulirako. Oyina okwechekinga mu kugambye noonya Godfather akwambulule biba akwambaza. Ate alina kuwambulula ng'oli bwerere asooke yeetegereza obunyuma obwo bwakuddugala n'obugero bwakukona. Kuba oli mukazi mukulu okaddiye abaana bonna be wazaala tomanyi gye bali n'ennyoko tomanyi kimuliko wasowolamu embuto wano misana ttuku wakolera buli gy'osembezebwa okolayo obw'amalaaya. Naye weesonyiwe Mirembe Beddings talina gwe yali avumye omuwala yeekolera bizinensi ye. Is among the TikTokers who are successful. Gwe genda ogolola obugero bwakukonako